Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe omuzimu gwa Kasooba. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita. Nali mmaze okubeera nga neesimattula ku bazigu abaali banzinze, bwe ntyo n'emmotoka bwe baali bansibidde ne nsobola okubeera nga natetenkanya bbuutu yaayo, ne mbeera nga nabatolokako, n'oluvannyuma ne babeera nga bagwa ku kibambulira kya bbomu gye nali ntezeemu. Waayitawo akaseera nasobola okuddamu ate okusisinkana ne yiiya gwe nalabira mu maddu era n'essanyu eringi olw'okuba nga twali tumaze akaseera nga tetulabagana. Twanyumya ku bintu bingi nnyo naddala ku ebyo ebyatutuukako nga tuli embaale, era n'oluvannyuma n'antegeeza nga bwe yali ow'okuddayo ewaabwe eyo gye yali akolera mu kitongole kya gavumenti e Masaka, era n'ansaba ŋŋendeyo lumu mukyalireko ŋŋende ndabe ne ku bakadde be abaali baagala ennyo okundabako. Nafuna omukisa guno bwe ntyo ne nsobola okubeera nga nange nasalawo enkambi yange engizzeeko e Masaka, era bwe ntyo ne nsaba omulimu mu Bassango Motor Spares, kampuni mwe nakolera ddala nga makanika n'okubeera nga nali nnyambako ku by'amasannyalaze. Masaka teyambeerera mu by'okutwaliza awamu, era yannyanguyira eby'ensusso okuggyako obuntu obutonotono obwagwangawo bwe nasobola okubeera nga mpitamu. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokusatu eky'essuula, bbuutu y'emmotoka ensesema. Akamu ku buntu bwe njogeddeko kaagwawo nga ndi kumpi okulekulira Masaka, kubanga ebintu ebisinga bye nali neetaaga okubegayo nali mbikomekkereza. Twali tuva kulaba ku bakadde ba yiiya nga tuli mu mmotoka gye neeyazika ne tulengera emabega mmotoka etusimbyeko. Neewuunya gye yali ewamatusa amangu, kubanga oluguudo mu kitundu kino lwali lwetadde ng'olugenda eddamba. Kyokka twali tetugirengeredde wala, n'oluvannyuma nejja ng'etusemberera nga bwe kyalibadde ku mmotoka yonna eri ku gaayo. Eno twali tugirabidde awo ng'eringa ewagirira okututuukako. Munnange yalaba etwesibyeko n'ansaba nkendeeze ku misinde ngisegulire eyitewo. Kino nandikikoze singa nali sitandise kwekengera mmotoka zinva nnyuma nga zijja yiriyiri ng'eyo, olw'ebyo bye nali ndozebbwako anti nga baalugera dda nti nali nkirabye. Bwe ntyo nayongera bwongezi muliro ne tugenda kisaakulumba nga ngugubidde ku siteeringi, sikyatemya era n'omumwa ngulumye. Mmotoka zombi zaali z'amaanyi, bwe ntyo ne mmanya nti ekinaasalawo eneereka ginnaayo bumanyirivu na bumalirivu bw'abagoba. Nasaba kintu kimu kyokka, butabaawo kintu kisala luguudo. Tuba tugenze bwe tutyo okumala ekiseera ne tutuuka mu kkoona Kaweenyoole. Naweta emmotoka ne mpulira ng'esigaddeko nnamuziga bbiri era nga n'ebigere wansi bijugumira biringa ebisannyaladde. Mba naakamalako nti ekkoona loole n'eva ebbali w'ekkubo ne yekkata mu luguudo lwonna n'erwefuga. Nali sisobola kusiba mmotoka, bwe ntyo ne nnyongera muliro ŋŋende waakiri neenyigirize mu kaagaanya akasirikitu akaali kasigadde ebbali mu buddo, loole we yali eyolekezza obwanga ng'osanga mpitawo. Munnange yeebikka mu maaso nga bw'agamba nti, "Nnyabo, Katonda mukulu, twali tuyiseewo." Nawulira okubwatuka okw'ekitalo ne mmanya nti abaali batugoberera baali batomedde. Saatunula mabega yadde okuddiriza ku mbiro okutuusa nga tuvuunusa obusozi obuwerako, ne ndyoka nsiba mmotoka ne ngizza ebbali ne nnyimirira. Nali njugumira n'entuuyo zinkulugguka. Munnange yannemegguzaako nga bw'awejjawejja n'okujjonkeramu. Twasiriikirira okumala akabanga, n'oluvannyuma ne twekakamula ne tweddaabiriza, ne nsimbula mmotoka era twatuukira ddala eka nga tewali anyeze. Naye tebakulimbanga nti namanya nti nkole bwe nti ne bwe nti kye kinaatuwonya bwereere. Nalabira awo bulabi nga tuyiseewo. Bannaffe baafiirawo mbulaga era mu mmotoka yaabwe mwasangibwamu amasasi n'emmundu zisserubwatuka, ekisaaganda ky'ebisumuluzo wamu n'ebintu ebyateeberezebwa okuba ebibbe. Ffe tetulina n'omu gwe twabuulirako ku bintu ebyo, si kulwa nga tweroopanga enseenene.
Ebyo bwe byayita ne nteekateeka ngende nkolereko mu Kampala kubanga eyo ate obuwuufu gye bwali busonze olunwe. Mba sinnasitula ne wagwawo ekintu ekirala ekyampaliriza okusigulukuka mu Masaka obunnambiro era n'okugatta Jjinja ku bifo ebyali byetaaga okwekenneenya. Lumu mba ndi awo ewange nga ndaba abantu bakulugguka balaga mukyala abaana abaali batyaba enku mu kibira gye baali bagwiridde ku ddambo ly'omusajja. Sandigenzeeyo singa mu baali bagenda temwalimu bammanyi be natya okundowolezaamu ebisiiwuufu ng'evvu. Bwe ntyo nange neeyunga ku mugendo. Bwe twatuukayo abaliraanyeewo ne batutegeeza nga bwe baawulira emmotoka ekiro ng'eraga ewaasangibwa omulambo ate n'etalwayo nedda. Tebaamanya nga yali ereese mufu. Bwe nasemberera omufu okugenda okumwetegereza nga mumanyi. Yali omu ku bambega be nalabanga baali mu kafubo n'ekkuubwa bwe nali nkyakolera ku kitebe kyaffe. Olubuto lwe lwali lutumbidde era ng'abantu bagamba nti yali afudde mazzi. Kino kyanzibuwalira okukkiriza. Ekifo we twali kyali kyesudde nnyo ennyanja ate nga n'ebiseera bya kyeya, kale omufu amazzi yali agasanzeewa galyoke gamutte. Najjukira eby'emmotoka eyawulirwa ekiro okwo ne ngattako eby'omufu kubanga yali tamanyiddwa mu kitundu ekyo ne ntegeera ng'omufu yafiira walala n'aleetebwawo. Sinakindi nga yali atemuddwa nawo temulwa. Nali nkyatontezza ebirowoozo ne ndaba akatundu k'akapapula akaali kalinnyiddwawo wansi. Nasitamange yali asiba engatto ne nkalonda. Kwaliko ekigambo Jjinja. Kanzira endyanga era tuba tuvaayo ne nnonda akasooto akankunkumuka emmotoka bwe yeekoona ku nkonga engedde emabega. Ne kano nakakuba ensawo. Wano ekirowoozo we kyanzijira nti osanga gakkondo ge twali tuyigga gaalina ettambiro ery'amazzi kubanga bambega nga basatu n'abantu abalala abawerako baali bafudde mu ngeri eyo. Nekkaanya enjole z'emipiira gy'emmotoka we gyalinnya ne nzikuba ekifaananyi eky'omu mwoyo. Olwava eyo naggukira mu posita nga mpulumiza mukwano gwange Jjinja Lukomo. Namutegeeza ng'essana bwe lyali litutta era ne mubuuza obanga bo bannaffe baali bafunyeeyo ku kakuba. Yanziramu nti yali etonnye eggulo limu ku lwakeesa olwo yali bikokyo. Twanyumyanyumyamu ebirala bitono ne musiibula kubanga kye nali nnoonya nali nkifunye. Ebintu byali bitandika okwesengeka mu mmeeme yange. Bwe ntyo naweereza kakensa mu by'ettaka akasooto ke nalonda ne musaba mbuulire ekika ky'ettaka ekyo gye kisangibwa mu Uganda. Waayitawo ennaku 5 ne nfuna ebbaluwa ye nga ntegeeza ebifo 3 mwe lyali ng'ekimu ku ebyo kiri Jjinja. Okusinziira ku ekyo n'ebirala ebyanzijiranga mu birowoozo, nasalawo ne Jjinja agattibwe ku bifo ebisaana okwetegereza. Engeri ebintu gye byali bizzeemu gawanye yampaliriza okuva mu Masaka bukubirire ngende neefunyirire ku Jjinja ne Kampala kati nnweza okunoonyereza kwange gye zaali zisonze. Nayanjulira bakama bange nga bwe nali njagala okugenda okweyongerayo okusoma eby'omulimu gwange nga bwe nkola. Era ne mbasaba bansembe empeebwa omulimu mu bannakivubo traders abaali bakola emirimu gye gimu nga kampuni yaffe era bwe baali bakolagana ennyo. Nali wa kusomanga kawungeezi emisana nkole. Bakama bange bakkiriza byonna bye nabasaba era ne bantegeeza nga bwe baali banneesunga okuddayo okubakolera nga mmaliriza emisomo gyange. Bwe baamala okumpaayo akasiimo ne bansiibuza emikisa gya ddunda. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tufundikirire awo olwaleero we tujja okusimbuliza tumanyi biki ebyaddirira. Twongera okwetonda olw'eddoboozi eritabadde mu mbeera yaalyo eya bulijjo olwa ssenyiga oba yego atukaabya akayirigombe gwe tusaba Mukama abeere nga atuvuunusa. Akuume atakumira mpeera.